Alien babuukira omuntu omukyamu. Yabuukira omuntu omukyamu. Engamba bano abaana amaanyi bagajjeewo agakola ki? Oninga Dr. Jose Chameleone heavyweight champion yali abuuse kuko kuguni n'agwa n'amagulu ne gaddawo. Alien yawalampa baguyita mweraki? Mwera mannyo. Agenda bonaabona omwaka guno. Tokolima. N'ogujja. Ng'ekimubonyabonya ekintu eki? Kuwalampa musajja. Yes. Ojja musaasira naye bulijjo abadde aduula nnyo. Okuva we yakutte ku ssannyalaze ekkadde. Alien singa abadde atuuse ku kiseera nga alaba alinga Moze Radio. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Metani Club Bongo obosobola kumpita Rima Sam ni musajja muyimbi era ni musajja musizi wa bifaananyi waddengo obuweereza obwonna nabwongerako okugonda omutima olwo nenzikiriza Katonda nkozese okubaako n'obwana bwa Katonda nange bwenkwatako bwe tubujja ku street tutwala ku Labonjate Foundation abakozesa ebiragalalagala nga bibafudde abasibe nabo tubayambako nze nzikiriza nti wali mbeera ya lubeerera era tewali mbeera etasobola kukoma munanyo omwenge nagwa ku kkubo ebintu ebiringange biba bimufunza akola emisango buli kadde teetaga kunyinyalwa era teetaga gobaganya yeetaga kutegeerwa yeetaga genda gyali omutemeeteme otandika omuwa anse mukwe mukumubudaabuda awo no wenzikiriza mukuweera omukisa mukuwa omukisa buli muntu kubanga fensi singati yatuwa mukisa twani badde babinye ekitenkanika tuli mu back to school campaign twafunye requirements mukama mulungi abana 17 oba primary tebunadda ku somero ne requirements twazifunye twagala $5 mu emitwalo 10 waliwo lwentuula mu room yange ne ngamba kigenda soboka kitya naye ate neddamu nti wano wentuuse nsobodde ntyo tuuka wabadde Katonda agenda tusobozza tuddeyo ku ssomero obwana bwe tujja ku street bugenda kuddayo busome obwana bwe tujja mu family zikyasinza okuba bambi wansi Katonda zaatannayanukula bugenda kuddayo busome naye waggulu wabina tugenda somesa eggwanga era tugenda kuvumbula ebirooto ebipya nga tuyita mu kusomesa abaana bano tulikyogera tutya nti twayamba nga tetwasomesa enjiri ya Kristo ya kitaffe litambula ekya neebuna wonna nga tebamanyi soma biwandiiko twegatteko kyonna ky'oyina oyina mutwalo gumu oyina 15 oyina mitwalo 5 osobola emitwalo 3 osobola obukadde 5 n'emitwalo 10 bwonna osobola twegattako mukama agenda kukuwa omukisa bw'owa omwana omuto oba owadde malayika nze nzikiriza kiki yatutuma okukola weewaawo yabyogerako ng'asaaga n'agamba nti omusajja waakutte kasita alippidde $1,000,000 ebibyo biwedde mu bwangu obw'ekitalo kaseera mpaawo kaaga amaziga gabutikidde fangoni yandi bannabbi oba nnabbi oba yabaatisa ne bikwatayo weeyanjulesebo era nga bulijjo abanyadoboozi bampita MC Fish omusanyusa nga bulijjo taata w'abaana abatakoppwa mannya ogenza n'ogamba nti ojja abaana ku nguudo tosobola bamalako kubanga kiri makindi bulukiro ate teboogera Luganda boogera Lugwala Luzungu ate kyendabye ku street ate bani ababafunisa embuto basajja bavunanyizibwa bava asimba Prado n'amukuba engwala n'amufunisa olubuto nadda mu Prado n'adduka kati n'atandika omulondola bw'azaala akaana ng'akabba ng'akatwala okinako bwino nze benkolamu maze emyaka nze nkulidde ku street paka wano naye ng'ekiri emakindi kitokota abaana basaba 10 abaana basaba 10 abaana bali ku ggundo n'okwatibwa Fish n'okwatibwa ekisa abasajja buvunanyizibwa bafunisa abakazi bano bwana b'oku nguudo embuto layira saddaaka n'ebintu ebirala bifaananga ebyo omwana w'eggwanga bwe tutayimukanze naawe kumutaasa ali mu katyabaga
abantu oza babafunisa embuto baana ba ku street kale nabo babaamu naye teri mwana wa ku street ate nga mukulu nnyo gye bali mu kisenyu mu zidi dipo zennyini kati abo baakula ate basobola okwekolerera street eyo mwana erina engeri gyekwatamu fish no bantu manyiwo dda kaakati tuzze ku kyaliwo emabega oli nabbi oli nabbi ate tugenda nitwogera ebigambo wano abantu ne balowooza oba tutamidde nagamba bwe nti nga ndabye bateeseeyo yani komanda mudogo nga woninga Chameleone nga bali ku page bamuwoninga neŋŋamba bano abaana amaanyi bagajjeewo agakola ki woninga Dr. Jose Chameleone heavyweight champion yali abuuse kuko kuguni n'agwa n'amagulu ne gaddawo kikyatanakola mbuulira sente azikutte kaali nnyonnyonye sirabawo kyatanakola hits azikubye abaana azadde mbakazi bazungu kati mbuulirayo Chameleone kyatanakola mbuulirayo kyatanakola sekimanyi nani gwendaga kyatanakola okirina kyatanakola Chameleone ayinza okunfuna obubi tukireke kugenda mu ggulu kufana kuzuukira tannakikola ekyo tannakikola kufana kuzuukira ate ku mpaka zaalina ayinza ovaayo n'abagamba temujje eno wazibu sajja yabaluse oba tali mu bintu byabafafagana na byabo nanti kubuukira aliyani babuukira omuntu omukyamu yabuukira omuntu omukyamu wawezezza weeks tubiri awo byapeningira kumukumu ye teyasirika teyabaleka bulesi teyasirika busirisi yagenda ku gundi yagenda bugenzi ku geti nakuba ku ng'ombe titititi ng'ali ogwo walabamu omuntu omulamu atani yamukwata video yagyekwata mwalimu omulala yamukwata video omuntu essaawa zino era buli muyimbi alina otambula na akola ki akwata footage ye nti yali omu kamera tebagibala omuntu ge kamera kati wano oli otambula mutambula bameka si babiri kati kamera eri akwata kamera kati kukiriwo era n'abategesi b'ebivulu bakimanyi teri muyimbi atambula yekka waliwo abeera ku kamera waliwo n'abeera ku DJ's box kakati nange nno omwana oyo bakyebuuza aliyeni yawalampa baguyita mwera mannyo agenda bonaabona omwaka guno tokolima n'ogujja ng'ekimubonyabonya ekintu eki kuwalampa musajja eki ontiisa era aliyeni waaba awantu wonna wonna yali kubidde dokita n'amugamba nsonyiwa dokita gira wambi okukuba omuntu mu byemigere nanti jajja oba jajja mukyalo owulire jajja nakutuma ekintu noga nayagala okujja niwekagamba nobanga agalulamu bwoti oluye oba omukubi ankubye omwana ankubye kumbe gwe wewomye luyi omukono nigubanga ogugo jajja ayinza ogwa nasiita ankubye okubira abe Kampala omwana nankuba mumunone oshegera mumunone kati kyekyo aliyeni kyaliko yagalula omuggo waki jajja ne wagamba kale mwana gwe nkukolimidde bitandika okubaawo kigamba kati Chameleone ali kagambe jajja Prophet w'endongo aliyani yamukuba wadde teyakuba ngumi mubiri naye yamukuba okumwegezaamu kyekibonyabonya aliyeni essaawa zino alina nnoonya Dr. Jose Chameleone amugamba wadde abaana bali ku kitimba ne bakola ki naye nze nganza omuntu okola ki nsonyiwa okiba biyinza okuggwa nga Chameleone abiyingiddemu ebyokuta omuntu ayinza n'omuwa amagezi kola kino ne bwekiti bwejjeeko kino sigala bwoti kola bwoti ne mafia boss CEO yakoze video ng'ali munzikiza ng'alaga nti ebyo byonna
abantu bamusetinga kati kambuuzeko sajja wattu basobola yes ojja musaasira naye bulijjo abadde aduula nnyo okuva we yakutte ku ssannyalaze ekkadde aduula ati ali alinga taduula naliko awo ewa enobit kale ekyannuma naliwa enobit awo naye nga nva kusala wali nga nva ali kapoku joint ndaba gange eri wano nengamba kanange nkyame wa enobit kati kumbe wa enobit ne bayingira awo muki munda nga waliwo akayimbi bulijjo kawulira aliyeni kati nga onaalaba omuyimbi nga bulijjo gwoloota kyekirooto kyo kumulabako kati nganze bwenasooka omumiitinga nga mpulira Maddox nagenda ne miitinga Maddox nampa obudde netunyumya nantuma ne kasigala awo naye nga mpulira essanyu namusanga wa Geno Megadi awo waliwa Megadi nakutuma kasigala ebisa nga ndabye serebu wange gwempulira buki obuwulizi nantuma akasigala nenkaleeta nantumayo nak'okunywawo nenkaleeta emala okukaleeta nambuuza gwani nemuganze MC Fish mwebaleko nampa ne za advise awo nga omanyi nga muntu mukulu kyandaga nti buli serebu asobola okwaniriza omuntu bwatyo kati nzira ali kukya enobit aliyeni omwana we yalaba aliyeni yasanyuka omwana yali webusoge nga naye yazekola luyimba yasanyuka okujja abuuze ku serebu we omwana bakuba omwana nenga bambi ekikubi omwana sanyu alabe kuki kuserebu we lwero olunaku nagamba zenziremu okukwatagana n'aliyeni newayitawo ebbanga awo kati nengamba eri ayinza okukwata ku aliyeni kati nga nange awo mutya okuva kati twali ku street olulala wano wa street kid omanyi obulungi opposite aliyeni we yalinga okuva okukola nga wa parkinga kakati mu kuparkinga abaana baawo n'abagamba eno street yange badde eri ne banyiiga aliyeni nga yakakola oluyimba okimanyi yajjako ewa street kid mu DJ's box n'akuba DJ abayimbi abasinga babikola ate nga DJ yakubira oluyimba babakuba nnyo gwe buuza Kampala manager wa Sweet Kid yanyiiga olwokuba naye alina abayaayi namuga aliyeni toddanga muki mu bbaala yange ebyo naaliyeni yagenza obikola ngeno Sweet Makindi bamugobako kubulya bamugoba batya kulira bali ku kitimba ne Fiki Gaza bezalabira okwo bezalaba Fiki Gaza ng'ayita abakulu nga mugamba sikusanga ku street ani agobani Gaza agoba kaliya ni ku street kumbe ku street aliyeni kwakulidde kuno anti ekiro buli omu ng'avudde gy'akolera alina w'atuula kati aliyeni yeringa street kweyakulira buli kimu akakola mpayo pike kibiki walinge aho tukya bulijjo okyegera ekyo nga kya bulijjo kakati wamala oyitinga watandise okukola empisa ezembi akubye ayingidde mu DJ akubye ba DJ wa Sweet Kid awo mukono gukaaba okufuluma obufulumya awo nga abatonyo omusaayi baki bangi kitugamba omwana weeka abadde kinasala nadde nuko era yagamba nga baba nsobola bajjeemu ng'osaze busaze kkubo ali omu osobola yite ebbaala namba awo nti sala musale mu nsange olina okuba nga olinawo abantu
ngana fenno tutuule eno naye musajja waffe tujja ne tubonga awo bajajja waswa baani awo nga tutuula ngera tutano vausanga 14 ezokumacha nga just kunyumirwa buli munanyumiza buli ngane emirimu tujeweera awo gundi tunakola tya gundi analya ya 5 analya yensango ne ba comedian abasinga abatuula abo abavudde ku gundi nga wanyuma nnyo era nga oyitawo olweggulo era senga kamera zo military zero pass ziga abaana bakesezaawo nga tukesezaawo kakati munnange alien olukwenga luveeyo ku internet okugoba alien ku street weluva ku street weluva ku internet lwava ku internet fe abamu tetukola ki tetumanyi nali nva namukolaawo nakolera nankulabi ndaba face empya ku street ndaba face zimwete nga zetegese empya kumbe Fikigaza n'alien bayombye ku internet ngoli amugambe ngenda kugoba ka street yako koloza anti street yo munange alien ino omisayi jigenda jimukola ki jimugoberere gitali mitofu fano lunako omwana yava ku moto amanyi alien kye yakola kikyamu okulumba kamiliyoni kuba ebizu byagenda osanga bingi nnyo Fikigaza alien atuuka n'eggaali ze zaalinganya bavaamu oyo ani agambayo asambwa waliwo omukyala yatunda pikaawo nga atumya n'ekijuisi eso ekikyala ekyo kyagenda na Dubai kaduuka kali wano omwana najja n'agamba oyo akola ki ajema simanya asambwayo omwana yakubirawo 5 alien ata kati bano bagenda olumba kumbe bano bakoze degundi yaabwe ambush anti bakuba alien naddusa bigere emmotoka ne bazikuba amayinja bupeva wali omwana bambi yali abuukira ku mmotoka anywere yagwa n'agwira ano ku stekanso n'evulungula simanyi oba oyo yawona bano nkugambye ekyali awo Fikigaza n'agoba alien ku street era alien ku street tagiddangako nabucha buno buziba Fikigaza yamugoba ku street ye kati simanyi waite banga ate nga ndaba bakola ki bali bonna naye era kati ku street alien tayimirirawo ndabo Fikigaza wajjanga java ya parkinga street yajiwamba street nga bagimutwalako oyo batyo kati alien obusungu era alien waba atuma ekintu mu makindi atuma omuntu omu oba ye nga ali ku fangoni kakati alien waffe nga atukuba endongo bamuyita mu lubiri wali olabyeko mu lubiri wa Ssaabasajja omuyimbi alwanirayo ejo najje emisambwa gimugoberera tegimwagaza kirungi okuba abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri tasibwa abali bawaayiriza tebakuba abantu nawe kamera nga bakuba abantu mu lubiri tambi nabulaba naye omanyi AI kati AI yali tenajja nakujjawo yali tenajja yasinze nangali nali mwagala nnyo kuba yali kyali wange alina ebibuuzi byanyumyawo nga museka era namugambako olunaku olumu okimanyi oli comedian naseka nali mwagala nnyo ku kibaati wali nga ajjawo okwo era yambuzaako olunaku olumu okuba superstar nga tannayimbako wadde watwalina mu karantini nambuza okuba superstar okikola otya okuba star nemugaa kisinziira ebigambo by'oba oleese nemugamba abayimba laavu bangi abalina amaloboozi bangi nemugamba tolaba
kati Bobi Wine akuba bibi freestyle bebe kuna yali mubi nemugatola bamoze bajja nabo bajja ne style ya okitegeera one is just kufocusinga ku kyoyagala n'okiwa obudde wane Uganda kisoboka kisobokera ddala nenze nalaba nga alien tagenda kola ki kumalako otawa muntu mukulu kitiibwa kyogaba jajjawo wakula nga yazimba amakogo bamumagobe omanyi yagazimba atya oli aba muntu mukulu akozesa emyaka gy'okujoga abalala gwe muleke watuukiddeawo mu bukadde bwe Katonda abaamulaba wamutuusirizaawo kituufu obukadde magezi obukadde kulaba obukadde kisa obukadde mukisa okitegedde omukadde wagamba mwana gwe naye ndaba kino ekintu wokikola mu booti oyinza ofuna sente naye nga kikugamba mwa okimanyi omukadde asobola okukusanga n'agamba mwana gwe ndaba ekintu kyo kino kirungi naye okikola mu booti n'okikyusaamu ne kiba bwe kiti kyokka kigamba mwavu ng'ayagala n'enkumi ezi nga mwavu gwe mu idea ye n'ogenda ogaggawala. Nze nkubiriza abavubuka bonna abasanze abayimbi be basanga mu film industry ne ba comedian tomozaalawa oba tomwagala muyiteko naye tajja kwefasa okitegeera. Nze naliko olunaku olumu n'amooti oyo n'amooti ali mu bintu byengerawo bimanyi asaagasaaga amooti yayogera ekigambo nelwe luyimba lwange olugenda obonyabonya Uganda naye just najja mu kigambo amooti ekigambo kye yayogera awo era nimmanya kituufu nendowooza mu bintu byenkoze nakino kisoboka kuba amooti yayegamba tokyogera liripazo nakuddamu tokyogera ate liripazo ate tebakudda mu biwundu bajja kibba sooka ofulumya akayimba komanyi olugambo olwedde oluyimba lugenda fuluma sooka olufuluma ebisooka lukubekube mu kkoto tusala kuddamu kunkabya nako kakati ate nze otandika ebya pazo wampemula wemula wano sooka tudde wano otandika ebya pazo ate kati pazo nakoma okugamba nga tugenda mu kooti simba wakati tudde wano ekibonyawo lyani sikini butawa bantu bakulu kitiibwa alien singi abadde atuuse ku kiseera nga alaba alinga Moze Radio ekikulu n'enduulu zino zirina engeri gye zisirwa z'abayimbi era bigi yabagamba obuzibu bwava ku ki ku nduulu kati wolinnya ku stage n'owulira nga buli omu nga buli omu olaba bisoboka wali bukeddeko ku nkya ku makya omwana nakukubira naga waaye obubiri obulabyawo n'obuuza bwaki ogira olyalyako anti woyingira field ya music byoba osooka okumanya ebisookerawo mu bwangu motoka n'abakazi kasita okuba yitibwa ne Uganda ekikusooka mu bulamu obwo motoka nabaki n'abakyala bw'otegendereza emotoka n'abakazi ekyokusatu bulwadde bitambula bisatu kisooka kimu bibiri bisatu motoka ejjirawo abakyala ne bagobereza abalungi nno aba abakyala be basooka emotoka neddako motoka alieningi tannakuba nga tannakuba tetwalinga kaboda wali nga akola buntu bwe mukuboda awo nga ku muzikiti ekatwe alien talina girlfriend we nga amumanyi wadde nga gyali eyo yali nga si byaliko nanti akakola ako kakkuba nga n'ebyabakazi tobikola ki nanti akakola we kakkuba kagamba bino wammanga kati oyo omukazi tumutwale ewaka kakakola ekagamba tumutwale ewaka ajja sabiza transport owulira kagamba ate watwesembereza wano agenda tusaba bbiya mwana kipinga akasente kaffe n'enkya tulina okulya kakola kakodo
akakola banna buli ayagala okutwala akasembe kuva wa mukama waako kamuogerera amafuukuule nnyo tumwesembereza ajja tusaba bbira tumwesembereza ajja kutugamba tumutwale kati amukazi waba akulemeddeko mutuuka ewaka akakola kagamba nedda se tekiggwa leero era omuliwo akakola amenya ku makya akamaze kwamuka owakakola asobola okwekanga muki mubuliri wazza oti okakasa kati kankubule lwaki nakavaako tokyakalya fishi kankubule nakalyako omwezi gutya gumu munnange nno nga akakola ako kankuba sirina girlfriend waka ndi wa street kid demu wange ngamba tugende nalina kyali wange ali mu America bamuyita Mandese MC Mandese oboya gwe musachingeko kubanga twakalyanga babiri Mandese alina mu America munnange akakola wekaba kasaze okwana oyinza okwana ekyalo kogeza aya kawa plan kaizo laba awo nyine mutudde nikagamba wano nayito omugagga kamuli kali nyolo akatuyo kazze ayito omugagga ajja kakati olaba wojjawo speaker nogiteeka wali olaba sound ne wano ne vano ojawulira abantu mu kimubalayo webakola ki akuba akakola kakuba kati kakunyumizeeko kakuba kyali wange godi MC godi wewamuke nagamba boss we wali ku mati omanyiwo nayita boss angaba katola mu swimming pool omwo amazzi gajjemu gokka gajjemu gonna enkyati tugasangamu tulina tuulo omwo empewo netufuuwako nga tutudde mu swimming pool nga bwe tulya kati nali ntuddawo neŋŋamba ono naabukuse kati nambuza wama fishyo si kyekyo nemuga kyekyo ko boss enkyanga ajjamu essanyu enkyanga ajjamu otira akakola ne boss yali akalya simanyi akakola kakubako kyali wange mbozani amoti nafuluma mu bbaala adduka agenda waka nanti kubakyakera ku leediyo weyaggulawo yaggula gundi yemabega butu guno pasenja enemabega gye batuula teyajja maaso yaggula olugi lw'emabega olw'emmotoka atuula tabitegeera ng'akwata essimu alo ng'akubira kyaliwo owa patro bano ababbi bayitiridde okubba tyate ndi wano ku Monalisa babbye steeringi yange buleeki sizirabamu gundi siziraba kulaki zonna ebitaala bano bonna babibbye ali mabega ga mmotoka patroni gejjawo kubango zibaawo bemmotoka ya moti bagimanyi bagenda omuti amoti nagwa ogamba ebintu babibbe biro otudde mabega nga yatudde mabega yatula mabega mu mmotoka nakubya polisi babbe steeringi sigiraba ginonya sigiraba giya kulaki byonna sibikola ki sibiraba ne babba ne buleeki n'omuliro bano ababbi nga buno obubbi bukulu kati wobira kaki kakola kakuba tekamanyi gundi enkuba yaako kalinawe kakyusa obuki obwongo kabucamula kati nzo kavaako oza ki nadde enkunyumiza nga ndi awo ne Maddese tukalya twali tukavaamu emu yakumakya kati munnange nga girlfriend wange ankubira owaayi yalina musirikale nga ŋŋamba enkya bagenda kuntwala wala nyinza omala ewikisa ebbiri nga sikola ki nina ku transfer jangu
omenyemu byomenye tukole ki twesibule ku ssaawa mmeka ku ssaawa 2 ngende konze gende waki ewaka na kyamulobera najjaawo nga ne baaga yagirina nangamba jangu tugende nga bebe nzijja mu dakiika ameka 2 awo kali mutama olinga mbuzi pike mazzi soda waliwo akaliira kama amata ow'amazzi agokya kakuresti nowakakuresti right buli omu kalina engeri kati bukyamaani ate yakaliisanga nemberenge nemwanyi okakasa sipike bucha nga bebe olanga yakawomesa bucha ye yakaliisanga nemwanyi mberenge mawogora kinyeebwa namula kuna ekinyeebwa tekamu ekinyeebwa bucha nga awomesa akakoola be bamu ku basajja abakansikiriza okakola ki okalya nabanga ali mu meditation ali bwati nga olujamaika lutono nnyo wapanastewasesyamu aba wadembe ndi akakoola mandese nga nvuga ku ssaawa egi emu oli agambye agenda 2 we natuuka ewaka bino byenkunyumiza bya ddala mukazi wange yali yeesibye ettawulo bulungi owulira akakola nga kandaga mukazi wo mukyafu mu nkwawa sijjeeyo kagundi kasheva muwanisa omukono fuuyemu ogwokubiri antunuulira bwati tanyega konsevinzi ogwokubiri kasuula kakoola eri mutama ngenda obukiro eno wansi emengo emengo nanzira ku bulange awo obulange nga mbusalaasala awo ye bulange yalinayo okwo tanyega olibiza bugaya enongo saawo nvuddeyo ngenzo walino funyeyo akazigo nkwawa nkabusize mugize muzeemu mubisi antunuulidde nkwata ku bidomolawo ekyayama nakwata ku kidomola nga kimu ngaekirala kirimu amazzi nkutta ekidomola ngenze senya amazzi ngaleese mubuzize empale yerwa kikyolina omukazi antunuulidde bwati naye banna njozeza empale yaawo nemala ojoza nikaye njozeza njikamudde akuwakeya njiteeseyo waggulu peega tunulidde ku ngato ze nazo nzikoze ki nzirongoseza bulungi zaali za black bye bulungi nazo nziteesaawo kati tuddeko mu ntebe awo aŋambo najja eno nembuuza wa mukisenge nemugamba kanzije olwajja namukisingako baby I love you nagwawo omukazi yakyawanze n'obulamu bwe bwonna musanga mu makindi teyadda waka yakuteera awo yasimbula n'agenda bubye nemukubiranga essimu nga tanyega olwaddamu yansindikira message naŋŋamba message panvu namba naŋŋamba wotalivamu ebyo ebintu ogenda gwe ddalu nga banno era toddangamu kunkubira ku ssimu yawe okumanya kakuba kyaliwa benkujuza bonna obamanyi kakuba kyali wange malaria omanyi tamanyi malaria music industry one malaria nga tuva ewaka yali neiba wange mukyala wo w'abaana azze nga tumugamba katugende tukole tukomewo omanyi bamama babaana bebajja boba omanyi kyebanonya sente nga tumuleka waka fe olwava eyo twasibira mu bukoola ku munuzi nga tuguluma nga tulinya booda nga ninya booda yange namubuuza luli twagirinyanga babiri kuba twatusula kumpi muzigo gumu odda ku gwange tujja waka kumbe malaria yeerabidde tewaka yaleseewo muki omukyala tutuuka booda zaali 2 malaria ze n'ekikazi kinene kinyirira malaria agenda olaba
ebweru kufuru jaleka kutereko ngampita jaja fish ebisere nali nyanze namukyala wange anfuga nnyo bamuyita Ajala eyali mu luyimba lwa Dax Katero luli awo si bbaala naye waliwo lwaddako awo balwali luyimba ki olwa neighbor simanyi obupangisa ekyo kiwala ekyalimu yali mukyala wange ow'ewaka malaria ngampita ngangamba fi tiwanje twabike wange eriyo omubbi yayingitete wange eriyo omubbi nkwata omuggo manyi nze wemba ntamidde nfuna muggo ngenda ali ku toyi nga njjayo omuggo kimpi bwekiti nankonkona ne neighbor kyali waffe omubbi twetegeke mwali munda tulina obukoonakona ne Ajala nga avaayo Ajala mugamba kwata malaria nga kokoko kabona tumusona wedde kakoola tulaba omukazi agula ozu nga saako n'ettaala yewe ta omuggo amukazi avaayo kati nze nakama tukasukirewo atye malaria agamba muyinza okuba TV yange kubanga okasukonyizo katulaba omubbi wabaafu mutuka ati omukazi agulawo bulungi ngayita malaria yamuyita nalinnya lya mwana we tata kigu malaria gaga wazeddi ate gwe twalaseewo kumira wazeddi kakati kino ekiwa kiba kigenda okwogera kukyasaba malaria yonna omukazi nawo kati nkikwata nti omumwa nengamba Ajala ekikazi kyasula wange mu ntebe naye okumanya nseka kono nalaba malaria yagatidde yakankana ati baali bamusuubiza omusuulira abaana baali bagenda bamusuulirako olwo olunaku omukazi teyamanya nanti kino kyali kigenda kwasaba malaria yonna n'omukazi awaka obedde onnima munnange nno byekujuza ddala naseka kubanga Ajala mbuuza onaani nga tuzze wano onaani ono dansa waffe ayebakebakeka mu ntebe empanvu tugere fe bisege Ajala kabasi tukate dansa wamwe nganyirira nnyo tobaka baba wabana tubanga wasize omukazi omulala nebuga baba story dasi esaga jinyumya yako na ekajipuwe gwe tomanyi kakoola gwe omukazi ngagwe Ajala olaika lwe ekityamu Ajala yali amaze wiiki nga tampaako kolo we yatandika laafu oyagala ekisenge n'agamba omwami ono kanzijemu eyali amaze ne wiiki nga yefuula ndi nkola nnyo ebize ate nange oluusi nkobanga otabidde nga sisaba nnyo nga siri musabirizi olwo Ajala yagambira yayitawo nga yawogganako olwo owegundi awulire n'omulyango w'ekisenge teyagusiba nga yawoggana yampa byaloko olwo kalo nonkeera ensaba epaaka bagimpadde ekiro kakoola era abali akakoola nze balaba edduka tuddeyo wano Madox akuyita munyumya akuwabula ate yaŋŋamba bugambi nti ki obwemusi bulungi obwokumanya bwemusi bulungi naye ekizibu mwe kyemulina muba ku bigambo byebumu yingizawo ekintu kyekiralalala nemugamba nyimba n'okuyimba era Madox gwe nali mu bulamu bwange gwe nali nyimbiddemu akapera ate akazi nze ebyange byakuwogera bwogezi enamu akayimba kanyu n'akayimba ke nali nkoze bakayita library nanti oddamu wenkugamba bampitaani ng'oddamu library bampitaani library bampita
library duko jifune gwe library I know from expendable missing in action in mission impossible chigenya inosikanu yabizibu winners and sina basajja the new big boss of Sophia and London drunken monster tomorrow never die ina patoka sale Titanic Baudelaire Predator Transporter Takers Terminator no surrender God must be crazy bampitani library soko posing uyimba kitome ndo tegede luyimba olo nyimba ku filimu ezaliko ati bade ya Terminator wina za zisinazi compressor fridge n'abana wo abayimba n'abawulidemu hoba wali wanatukira unembaga Schwarzenegger fish what ya film nenziyimbako nozigatta nkuddiremu Schwarzenegger Lembo Jackie Chan Bruce Lee niba film star gwegendo kanonye bakayita library bapitani library duko jifune gwe ku library komawo kanone ku library zanya nensi Maddox yagamba yangambo yongera ko nga sagwe ate ne munnyonnyola kinagaba nanamuga njaga kuyimba ku bintu abantu bye batakola ki byetayimbangako kyobola kolansi zange kizibo zibba nyangu kubanga nze nyimba nnyo nga njagala abantu wanzirimu okitegeera answer nze sinayo luyimba nga tebanziramu tugende mu bulango omwana Katonda ali eyo ekyaffe kyayengedde tubadde tulina ebizibu bingi ebitutawaanya MR Live yajja kusolvinga kimu ku kimu tujja kukwata mpola paka nga tufunye channel self contained oli mwana Katonda oli eyo okola nnyo yagala kugula ttaka twetegereza abantu bangi nnyo paka we tutuuse ku bannaffe bano katuwagire ku baffe tulabe engeri kinatambulamu nze nzikiriza nti bannaffe bano bakugwa ekitenkanika otegererawo omuntu omukugu kasita specializinga mu ekyo kyeyewulira ng'ayita mu magezi g'abakugu agamuweereddwa n'agamba nze neewulira wano oyagala ttaka mitiyana nyumba mitiyana oyagala ttaka nakawuka kasenge oyagala ttaka gayaza nyumba gayaza totangatanga Uganda ekuze twekirawo gamba nti fena twagala mu kibuga nedda kati abagagga babifeekeera bafuluma wabweru w'ekibuga ne bagula amataka manene ne balunda ne bazimba ennyumba ewanto wasirifu ne bayamba abaana baabwe okkula obulungi nga tebeekangakanga nabo okugula emmere okusimba emmere oluno ne bewala okugigula akasenteko lekerawo kawa abantu abakyamu HK Property Masters bagamba nti kakati ebizibu by'amataka byonna bazze kubisolovinga beesige kwata kasente osobola nobaga nti nedda nze buli mwezi nfuna obukadde wange bubiri ne baga nti katugulewo akawunti ettaka lino katuliteekeko mpola sente zo bwe ziwera tugulire ettaka w'oyagala mu bitundu ebyo bagezeeko tukoyo okulaba amaziga g'abantu nti ono ate yabba akasente kange ono namuwa akasente kambonyabonya n'akabba nedda MR Live yajja solovinga ebyo HK Property Masters be baffe katutandika okukozesa ku baffe tulabe ebinaatambula weewaawo Client Beauty World batunda bizigo emakindye offices ennene obutenkanika weziri genda ku Client Beauty World bimugaba oli mugole ogenda kwanjula bagenda kwanjula ogenda kuba pate wakowe ensusu embi zikufaanira bubi olina mukwano goba muganda oba nazaala oba sezaalawo alina olususu olukwenyinyaza mukwate mpola omutwale mu nsibuko ly'eddagala bo bagamba nti baddira ebikolo ebyenjawulo ovakkedo emiyembe karoti n'ebirala ne babikamulamu ka juice ne bakakolamu ekizigo gwe bw'okeeteka ku mubiri oba teweesiiga cream yekka wabula n'omubiri oba oguddaabiriza era ng'ogudda buto enkanyanya teziri kweyuna bw'ogenda mu Client Beauty World ojategeera kye ŋŋamba fish AK Fashions awo kunabukeera batunda ngoye mwansuubiza okundeeterayo enkofiya ne t-shirt ngali ajadde yafulumamu abadde ali China ate nayitako nagendako ne UK abadde ali mu tour yakufefeta bintu birungi awo kunabukeera gwayagala okwambala oyagala nkofiira jaketi binunga kino fish kyakubye okinkubye tubayo nabyo mpola genda ku AK Fashions awo kunabukeera wa Haji Kalimu agamba nti ye yajja kutetenkanya nga AK Fashions
bwefufugaziza abantu mu field y'okwambaza HK Property Masters era wezofufugaza abantu okugoba abalimba mu field y'okutunda amataka n'okugasuubula n'okugagula. Client Beauty World era naye bwekyo naye bwe yajja mu kunyiriza abantu ensusu abakugwa aba basatu beyune oli muyimbi oyagala gulire Caspat News Agency genda bakutekeretekere gulire mu ngeri etakutyobola twakowa amawulire agajira ku ba celebrities nga gatuswaza buswaza Caspat bwe yarabye ne bagamba nti nedda feka tujje namba zaffe eziri awo wansi ez'essimu zikoneko bukonyi bwomala zikonako ffe bwojja mu ofisa ffe tumaliriza tukuteekereteekere eggulire tukusembereze eggulire tukukatte ku ggulire ogenda oli kubbe nga tereesitaza mwana wo maama wo taata wo n'abalala bakwetoolodde. Weraba.